Okay, abalungi ku MUSAWOJOWE mwebale kunjagala mwebale likinga ku followinga na kwogerako nange always nga musharinga biba biganye nitubikwatiza wamu. Ndi Andersenga Mabirizi herbal products tusangibwa Mulago okulinana church ya Kakande kubiri wotuka obo tukubire simu ne tukubulira kwe tuli kakalina kwe tuli level ne shop number watusangibwa mwebale kutwagala na kutuwagira. Olwaleero nzize kwogerako naawe mainly abaana abawala oba abakyala si mwana muwala yekka atafumbirwangako n'omukyala yava mu bufumbo ng'oli awo oli waka naye nga bukyaganye naye nga weebuuza kiki ddala mu butuufu nze kunze biganye ng'abalala bagenda emikolo giri everywhere almost ku kyalo kubeerako emikolo ng'etaano ku lunaku lumu. Newebuuza baabo babanaaza ki bo balya mmere ki bo kye bakoledde Katonda banaife kye tutakoze nga naye oluusi empisa zaffe ng'abantu ze zitugani oba ze zikyatusibyewo awaka oba gye tuwangaalira enneeyisa yaffe gye tweyisamu n'abantu abatulinaanye because abantu be tugenda okufumbirwa oba omuntu gw'ogenda okufumbirwa tagenda kuba munyonyo ng'oli nansa asobola maybe nga mwefulidde ku social media naye ebiseera ebisinga abantu b'owangaala nabo mwe mugenda okuba connections area mw'owangaalira oba ovayo n'ojja ku ssomero abo abakulabye oba gy'osalira ku muzikiti oba ku kyaki gy'osabira olina okusigala nga weeyisa mu mpisa ey'obuntu. Kakati olwaleero njagala tulabe ku baana abawala bye tuyinza okukolera oba boyfriend wo okulaba mbuno omutima gwe oguwamba obeera mu gwe wekka nga buli ssaawa gwalowoozaako tulabe ku bintu bye baagala tubikole tusigale nga tuli bakkakkamu nga bwe tusaba patiently Katonda ajja kwanukula essaala zaffe tubeere nga ate naffe tuvaako waka tugende tweyagale nga bannaffe abaliwa abali mu bufumbo yonna gye bali. Kakati ekisooka gwe wenna ndaba mukwano gwange ali eyo ng'olina omuntu wali eyo mudeetinga naye nga gw'olina lukalala ng'oyomba from nowhere n'obwatuka n'omuyombesa n'oyomba naye nga tewali kyakoze oba nga akantu kali minor obadde osobola okagnoringa n'otakwogerako n'okaleka ne kigenda naye n'okyesibako n'otandika okumulondalonda obusobi obutono n'obeera ng'obwesibako omunenya kino omunenya kiri omuntu oyo muli ajja kulowooza. Atula agambe singa ndeeta onancha onewaka erinnya nancha ntera nnyo dikozesa banancha mu nsonyiwe singa muleeta ne mutuuza waka ne mufula official bear like embeera egenda beereetya bw'aba atandise okuyomba kati nga tali officially maka gange mbuno namuwasa namuteekawo bwe naaba mutaddewo tankube n'oluyi. So bambi mwetegereze nnyo embeera bw'obeera ng'olina omuntu omulala bw'obanga ekintu osobola okukyerekereza n'okireka for good the better okireke osobola okubeera n'omwana w'omuntu osobola okubeera n'obulamu obulungi ng'abantu abalala bwe balivinga gwolowooza bali eyo nga ye tayombayomba tavuma abantu akikola atya ye tabeerawo oba tassa mukagwe gumu negwesa temubeera mu nsi emu mubeera mu nsi emu ne buli ssaawa gwe n'obeera ng'olondalonda omwana w'abandi kano kali omusojja kano omusojja kali n'ekirala banaye abaana ab'obuwala omuntu bw'aba akkwanye najja nawe ku approachinga oba boyfriend wo okukakasa mbu nno gwe wekka gw'ayagala oba biki ebyo tolina kusiiba ku ssimu ye buli ssaawa n'obeera ng'omukubira amasimu g'okumukumu no give him time oluusi ali ku mulimu ali mu office alina byamaliriza ali ne bakama be oluusi ali n'emikwano gye muleke abeereko n'obudde obubwe nga ye tobeera ku ssimu ye buli ssaawa kumukubira ssimu n'omutextinga whatsapp n'avaayo n'odda ku imo n'oddawa you're looking for him everywhere buli ssaawa. No, that's not the way. Omuntu muleke muweemu break, take your time muleke naye atwale obudde bwe so si kumubeerako buli ssaawa buli no era naye bw'anaabanga kati obudde bubwo mujja funa obudde bwammwe mumenye kati this is his time, this is my time okitegeera era ajja kubeerawo ku ggwe ajja kubeerawo ku olwo mwogere mukole bye mukola bikole ki biggwe kisingako okubeera ku ssimu y'omuntu buli ssaawa newankubadde ng'essimu gwe wagimugulira si kirungi ababadde bakikola mukikomyawo ne bw'oba mu meetings
tokwata simu ye kutandika kwefukuta onoonya ki bw'abanga atakutte simu ye kugamba muno labayo kino labayo kiri simu y'omuntu obeera oginoonyamu ki like seriously olina eyiyo onoonya ki mu simu y'omuntu omulala temulaba ng'ekyo si kya buvunaanyizibwa n'ekirala banaye abaana b'obuwala mwemanyiza okugaba banaye muli bakopi ate mwagala obbawa mwagala obbawa naye muli bakopi temugaba omwana omulenzi bw'okwata obwolumu si bwalumu n'ogenda ne mugenda obaddina nugwe n'ogisasula ovaako ki okuggyako nga tokola naye abamu muli basingle mothers mukola abalala mukola mwamala okusoma muli omukola naye ng'olina omuntu gw'odeeti nga ne mugendako ku lanki gisasule bire muveeko ereke kubeera nga like buli ssaawa yalina okusasula buli ssaawa alina okusasula olumu naye musurprising eyo mugulireyo obulabo kino nno tekikoma ku bano badeetinga bokka baagala kufuna relationships wabula n'abafumbo oli mufumbo obadde n'omwami we okumala ebbanga obadde n'omukyala we okumala ebbanga maama gundi ono muzze munyigagana bwe musonyiwagana muwangadde mubaddewo okumala ebbanga obwolumu musurprising eyo gulayo ekirabo oba akalabo kusinziira ku nfunayo tetujja bagamba muno gula kino gula kino gula kino naye okusinziira ku nfunayo ate era n'okusinziira ku muntu wo omanyi byayagala osobola okumuyiyiza n'otegeka kano n'otegeka kali n'okamuwa era abajja kasiima abajja kusanyuka okukola ki okuba nga okamuwadde n'ekirala omwana ow'obuwala gwe badeetinga ali mu relationship abamu mwasoma nnyo yes omusomyi okusoma kirungi omuzadde yena aliyo ng'oweerera omwana kirungi omwana okusoma kirungi nnyo naye ate bw'ojja n'ofuna omwami nga ye teyasoma ng'omusinga ku bitabo teweefuula nnyo wa high class teweefuula nnyo hard to get nti gw'oli muzibu nnyo takrosinga na boundaries zonno banaye we muba mwerimitinga olina okwessaako ne wansi wekakanya ku bintu byalaba naye bunaasobola okukufuna teweefuula mbuno gw'oli muzibu nnyo omusajja ato n'ayita kano n'ayita eno buli ssaawa buli gyayita buli ango gyayitamu ng'omulemesa bulemesa ate mubyeteekamu mubimanyi mubikola that's why nze mbagamba don't make yourself hard to get wekakanyeko omwanguyize sigambye muno mwanguyize gende bugenzi no era oteekawo boundaries naye no osofteningamu somehow somewhere okay omwana w'abandi aleke ekkalubirizibwa nnyo mubalaba bano beetuga lwa mukwano naye nga mubalemesezza nga ate wali osobola okukola ki okumwanguyizaamu embeera eyo n'etereera n'ekirala gwali eyo gwe bakwana oba gwali mu relationship make sure simanyi bw'oba ogenda kikola otya oba otya naye mu ngeri emu eba endala mumanyi buno olina kudeetinga mukwano gwo kati bw'oba tomufunye n'okwekwana ne mwesanga nga mubadde ba mukwano ne mulyoka mudeetinga najja nakukwana omanyi buno olina kufuuka mukwano gwo ogenda kikola otya fuuka mukwano gwo make sure you're his best friend oba si gwe best friend we mbuno anabeera ne musajja munne nga ye best we naye make sure nti oli mukwano gwe nga gwe first friend we nga ne bw'aba alina kyo ekimulumye mu kabiina eno ajja kusooka wagambe linda omanyi it was like this and this and this and this happened nga gwe best friend we in that way olina okubeera ng'oli soft bano abantu beetaaga obudde sijja kujja ng'oli mukwano gwange nga neetaaga okwogeramu naawe neetaaga obudde bwo nzize twogere otandike kunkambuwalira ondage road face nange kenyini bijja kunzigwako nambe ono muntu kikaaki naye nga te bw'oba oli kamu omuntu ono n'omulaga mbuno omuwa comfort like bw'abeera naawe omubeererawo w'oli okumuwuliriza abantu abamu baba beetaaga omuntu gw'ayogera naye nga naye tamulina bw'oba nga w'oli ng'oli mwetegefu okumuwa amatuugo omuwulirize please mubeererewo obeererewo ddala okikole paka for the rest of your life kapa oluusi ziba zijja kuwangaala naye abamu baliyo beemasaga bwemasazi n'ekirala
bwemubanga mwe mwasuka ku level eyo ku dating eyo like obugenda ko out nga mwegata n'okwegata. Most of the time bana abaami bagala nnyo omukyala ali wild. Yes, ngenda ko ekigambo wild oba ngambo omusege mu buliri nga gwe wayisanga kimalaya nga you don't care nga tomutya sigama muno nsonyi oba kino bakiri naye nga bw'oba oyagala ekintu omugamba muno njagala kino baby leka tukole kino tukyuse kano we tuti nga kwegamba olina crazy mwezi ensonga naye abamu musooka kwetiitiira kati olaba bwogenda n'obeera active mweyo ensonga n'aleka n'oli gwe yandibadde atwala olw'okuba yeewa neno tali perfect gwe nojja n'ozannya akazannyo n'obeera bulungi nnyo n'obeera like ng'okakoze bulungi nnyo ng'ayagadde ng'anyumiddwa by'okoze wadde oluusi ate n'ebweru tobituukiriza nnyo naye ng'ate eno badde mulungi olaba bwasazaamu gwe yandibadde agenda naye n'agenda naawe olw'okuba ekyo gw'okikoze bulungi. So tulina okwejjamu ensonyi ennyo. Abamu bagamba bwe nnakola kino ne kino gyagamba ndi malaaya banne baseko bangi kati bino nabiyigira wa no eno .com era ebintu ebisinga tubiyigira ku internet. Sigamba muno bwe mba nayiga kino nagenda nembeera ne gundi n'akinjigiriza ebimu kuno kwennyini kwolabira video yange naffe oba n'abalala kwe bakola ki kwe babirabira. So totya kolera mwagalwawo kintu kyonna kubanga ajja kubeera neeyo endowooza mbu yabikola ki yabiyigirawa. Olina okubeera ng'okola ekyo kyoyagala n'ekirala aliyo nga gw'ogamba wenno byonna obikoze banaye MUSAWOJOWE byonna nga byobyogera obeera cool n'owuliriza omwami n'okola otya n'obeera friendly n'okola otya naye bikola ki biganye. My dear, teri kigaana mu nsi muno wabula akaseera kaakyo ke kaba katannatuuka. Kyenkugamba nti saba n'ekirala okozese ku ddagala ly'obutonde Katonda lyennyini lyatera kuno ku nsi. Kati ate ffenaffe ne tujja ne tuli batuusaako awo ku mmeeza zammwe nga just olina tuwayo akantu katini nnyo bwe kati kaba kasente katono nnyo ne tulikuwa n'olikozesa gwe wenna omuwala ali eyo nga tebakuwa. Wano tulinawo kahabo twakatuma kamuweebwa habo jere twakatabula mu bizigo. Kano kamuweebwa okakozesa ng'omwami akwebakako bwe basitakuwa akupromisinga bino ne bino naye tebikutuka like takuwa nga nawe kenyini amaanyi gakuwedde. Omanyi abakyala naffe gatugwa bw'oba odatinga omuntu tekitegeeza muno okudatinga ompe sente like every no but muno omuwaayo nga naffe abakyala we mbagambye nti babaweeyo ku bulabo nawe muno okola ki omuwaayo naye ate waliwo okutambuza omwana waabe nti n'omusasulira boda mukujja n'omusasulira boda mukuddayo naye ng'ate olina ky'omufunyeemu. Bambi ekyo ekintu si kirungi gwe n'omuwala ali eyo ng'oyisibwa mu mbeera bw'etyo yitirako wano emulago ku 2 kulina nakyaki ya kakanda oba kuba 0706 747480 ekizibu ekyo tube nga nakyo tukola ki tukinogera eddagala. Omanyi waliyo abantu abalinnya mikisa gy'abannaabwe directly oli n'agamba kaana kato nayerengera kasitudde nawa mmotoka nga gwe abatandise okukukwana alaba grade nnene si etayina beera klasi yo naye ajagaliza baana be n'akuba ekiiso abaana ne babakuba ekiiso nga akula n'akula n'ekintu nga nawe kenyini oluusi omuzadde olaba omwana wo n'ogamba Mukama Katonda omwana wange ono yaba akingolaba si kyekyandibadde bakuwa naye bakuwa buswazi. Yitirako wano tugenda kuwa kamuweebwa tugenda kuwa eddagala wano waliwo olumanyo abasinga muli eyo mugamba lufaanana lutyano tulina olumanyo mu powder nalwo tulutunda tusobola okuba nga tulukuwa netubulira n'enkozesa yalwo okusinziira ku ki kyoyagala. Muweebwa mbagambye waali wano amuweebwa tumugabira abalenzi abasajja n'abawala mulimu be batongeza misaala ku mulimu nga gwokuva wayingira kikampani n'okola baleesa abantu bonna bagenda babapromotinga gw'oli awo n'omusaala gugwo guli constant tegukyukako tebali kulinnyisa nedda ate mpozi baagala nakussa bussa oba okugobera ddala. Tolaba mbuno gw'olina ekimisinga mukwano tolaba mbuno ddala waliwo ekitali kituufu naye kenyini bw'oba weebasebe oti n'otuula n'otunula n'ogaa ne bannaye nga naawe kenyini okiraba waliwo ekitali kituufu
yitirako wane wasenga emulago ku 2 oba mukubire senga Mabirizi mukubire kusimye 0704 73 71 14 abeere ng'akola ki ng'akuyambako mu nsonga eyo okubanga agikutereereza bulungi nnyo bulungi ddala. Abaana abawala mbagambye bw'obeereyo n'omwami wo bw'oba toyagala bintu bya kukyawakyawa ebyo muntu kwetamwa togenda mu lusirika because olusirika terukolebwa abafumbo bokka mbunaava ku buliri nadda wansi n'asirikirira omuntu gwabeera nenno ne baana abalala basobola okusirika nga bwe naggambye osobola okugenda noba n'omumiitinga n'okwata esimu n'olabamu akatakusanyusiza ne mutakoogerako awo kuggwa kwe kwemakula kwe nabagambye kati noddeeyo n'osirika. Don't go under silence treatment because si nnungi bannaye kambabulire kyekintu kiruma ate oba ofunda n'omuntu aze direct oba kkubidde nagamba nalabye kino ne kino ne kino kyabadde kitya ne mukyogerako ne mukisotinga ne kigwa there and then oba ne mu meetinga somewhere ne mukyogerako ne kigwa naye omuntu akusiriikiridde n'asirika nagamba let me see his reaction. Abasajja baakowera ddala ebintu ebyo embeera ezo bazigoba tebaagalira ddala tebaagala era gwe n'omuwala ali eyo togezaako okugoinga under silence kubanga tebabyagala. N'ekirala fuba nnyo okulaba omuntu gw'odeetinga omwami ono gwenjagala gwendi naye mu relationship biki ebimusanyusa biki ebimunyiiza omwami ono biki byatayagala. Banaye bya bintu bikulu naye abantu abasinga babibuusa amaaso ate ebyo ebintu ebiseera ebisinga bijjamu akatandika okwogerezeganya oli n'omubuuza biki by'osinga okwagala n'abigamba biki ebikunyiiza nabyo n'abigamba. Abamu babeera ne excitement eyo oluusi abyerabirira naawo oba n'akwatamu kimu ate oluusi n'atabiteeka na munkola ate nga bawala tebaagala banyiiza yaba naye nabeera nga yagamba ekintu mu ntandikwa n'okyerabira nodda eno n'okola birala kikujjukiza nagamba nze sagala muno saagala bino biki ebyo kakati banyabo kambabulire n'abaami tebabyagala. Omwami tabyagalira ddala bw'aba byagamba nze nnaye Jowe mwangi mukwano saagala bintu byakumboggolera nze bw'oba oyogera nange olina kubeera mukkakkamu oba wanyiize biki kasita mbeera nga sinze yakunyiizizza kubanga ye nga y'omuntu oluusi aba yeekontrolinga nabeera nga tajja kunyiiza wadde temusobola kuwangaala ne mubeera wamu temuteenyiiza naye kati ebyo byabafumbo ngamba batali bafumbo nga mudeetinga n'abigamba munoze saagala bintu byakumboggolera saagala bintu bya like omuntu ayogera papa ebyo ebyokundeekaanira saagala gwe no wayitawo weeks zo 3 mwezi ate oba olaba kati kikutteyo gwaliwo kino tamanya laavu empeera eba ebuguma nanyiizayo kamu oba yagambye okusindika sente essaawa zitazisindise ne wayitawo 2 hours oba 1 hour n'okuba kale waŋŋambye ebipupupupupu you're forgetting what he told you nti tayagala bintu byakola ki byakumuleekaanira. So bwe tuba twogerezeganya ne bannaffe oluusi tufengayo nnyo okumanya bye baagala ne bye batayagala. Kyagambye muno takyagala fuba nnyo okulaba ng'okola ki ng'okyegendereza nekyayagala ogende nakyo maaso obeere ng'okimukolera. Ke kabadde akalowoozo kange ak'olwaleero mubeere bulungi mweraba mbaagala nnyo.